Kampala Bible Revelation Church esangibwa Makerere mu Mukubira Zone. Omusumba mutuukiriza Hanning n'abaweereza ba Katonda abalala bakuwaniriza mu buweereza obusimbiddwa ku kigambo kya Katonda. Tulina endagaano ne Katonda ey'okusimbibwa n'okwebazaamu okuva mu Ezekieri 37:26-28. Ojanirizibwa mu kusaba kwaffe okwa Sande okuwa abakkiriza okubikkulirwa okuleeta okukyusibwa okuva mu kigambo kya Katonda. Ku Lwokuna tubeera n'okusomesa okuwa abakkiriza enkozesa y'ekigambo ey'amaanyi. Obujulizi obw'obulungi bwa Mukama bweyongera bulijjo. Osobola n'okwegatta ku ssomero ly'abakozi b'ekigambo abaana ba Katonda mwe basimbibwa mu kigambo kya Katonda ne bafuna amaanyi okukozesa ekigambo kye okufuna enkyukakyuka mu mwoyo ne mu mubiri. Essomero lino lya bwereere, tetusasuza. Tunaasanyuka okulaba. Tusangibwa Makerere mu Mukubira Zone okumpi ne Makerere Business Institute ku Sapolo Kagwado. Amayinja gawandiikibwa mu mitima gyaffe. Tablets written in our hearts. Tukyogere ffenna. Amayinja gawandiikibwa gamba mutima gwange. In my heart. Say it again, tablets gawandiikibwa mu mutima written gwange. in my heart. Okuva essula 31. Exodus 31. Okuva essula 31. Exodus chapter 31 onyolo 18. and verses 18. Bwe yamala okwogera naye ku lusozi Sinaayi, n'awa Musa ebipande bibiri eby'obujulirwa, ebipande eby'amayinja ebyawandiikibwako n'engalo ya Katonda. Buli omu n'agamba And everyone said, Amen. a good amen. Musa yalaba amayinja Moses saw stone Katonda kwe yawandiika n'engalo ye. upon which the finger of God had written. Erinnya lya Mukama waffe libazibwe. Praise be to our Lord. Bayibuli bw'egamba nti Katonda yawandiika ku mayinja n'engalo ye, When scripture says written with the finger of God, ategeeza ki? what does he mean by that statement? Engalo ya Katonda kye ki? What is the finger of God? Ye musumba, ate oba nawe olina engalo. You also have a finger. Ne Katonda naye alina And engalo. God also has fingers. Nanti munnange, My fellow, gwe toli Katonda. you are not God, so N'ekyo njagala okukulaga ekyama kino. I want to show you this secret. Luka 11 Luke chapter 11 onyo olwabiri. and verses 20. Bwe yagamba nti yawandiika ku mayinja ago n'engalo ya Katonda, When he yategeeza ki? said, what did he mean by written on with the finger Luka of God? 11 Luke 11 onyo olwabiri. verses 20. Agambye ate wano. What does he have to say here? Naye bwe mba ngobesa dayimooni engalo ya Katonda, But if I with the finger of God cast out devils, kale obwakabaka bwa Katonda bubajjidde. no doubt the kingdom of God is come upon you. Mwekiri mu Bayibuli yo? Do you have it in your Bible? Wangi? Yes. Mwekiri mu Bayibuli yo? Is it? Nti Yesu yagamba nti Jesus said, agoba dayimooni n'engalo ya With the Katonda. finger of God, he casts out devils. Yesu yatandika ddi ogoba dayimooni When did Jesus begin to cast out devils? ng'abadde ki? What had happened to him? Yatandika ddi ogoba When dayimooni did he begin to cast out devils? ng'ajjudde After being filled omwoyo. with N'olwekyo the ani yali Holy agoba Spirit. dayimooni? So who was casting out the devils? N'olwekyo engalo ya Katonda y'ani? So what is the finger of God? Omwoyo Omutukuvu. The Holy Ghost. N'olwekyo omwoyo Omutukuvu yawandiika ku mayinja. So the Holy Ghost wrote on those tablets. Omwoyo Omutukuvu yawandiika ku It's mayinja. the Holy Ghost who wrote on those tablets. Waliwo ensonga y'amaanyi lwaki ekyo olina okukimanya. There's a very important reason why you need to know that. Ani yawandiika ku mayinja ago? Who wrote on Omwoyo those wa tablets? Katonda. The Spirit of God. Y'engalo ya Katonda. He is the finger of Buli omu God. n'agamba amiina. And everyone said a good amen. Buli omu n'agamba amiina. And everyone said a good amen. Lwaki Katonda yabawa amayinja? Why did God give them stones? Lwaki yabawa amayinja? Why stones? Wanjagadde okumanya lwaki yabawa amayinja? Do you want to know why he gave them tablets? Kubanga bw'otomanyi lwaki yabawa amayinja, Because if you don't know why he gave them tables of tojja kumanya stone, lwaki yawandiika amayinja gano ku mitima gyaffe. you cannot know why he wrote those tablets. Buli omu n'agamba upon our amiina hearts. nnungi. Everyone says a good amen. Genda mu Yeremiya Go to Jeremiah essuula ey'e17. chapter 17. Yeremiya 17 onnyo olusooka. Jeremiah 17:1. Ekibi kya Yuda kyawandiikibwa n'ekkalaamu ey'ekyuma ejjinja erya limaasi essongovu, kyayolebwa ku bipande
eky'omutima gwabwe ku kipande eky'omutima upon gwabwe the table of their heart, ne ku mayembe g'ebyoto byammwe. and upon the horns of your altars. Ogwali mutima gwa kika ki? What kind of heart was that? Ogwandikwako ekalamu ey'ejjinja. Upon which a pen of iron Gwali was. mutima gwa kika ki? What kind of heart was that? Mukama waffe bazibu. Praise be to our Lord. Gwali mutima gwa kika ki? What kind of heart was that? Genda mu Ezekieri Go to Ezekiel 36. 36. Gwali mutima gwa kika What ki? kind of heart was that? Gwe yawandiikako ne kalaamu ey'ejjinja. Upon Ah, which he used a pen of iron. Ekibi kyawandiikibwako ne kalaamu ey'ejjinja. The sin of Judah was written upon their hearts with a pen of Ezekieri iron. 36:26. Ezekiel 36:26. Era ndibawa n'omutima omuggya, A new heart also will I give you, ne nteeka omwoyo omuggya munda mu mmwe, and a new spirit will I put within you. era ndiggya omutima ogw'ejjinja mu mubiri gwammwe, And I'll take away the stony heart out of your flesh, ne mbawa omutima ogw'ennyama. and I'll give you an heart of flesh. Balina mutima gwaki? What kind of hearts did they have before? Balina mutima gwaki? What kinds of hearts did they N'olwekyo have? lwaki Mukama yabawa amayinja? So why did God give them tables of stone? Kubanga Because baalina they had emitima hearts egy'amayinja. of stone. Yensonga ki Katonda yabawa That is why God gave them amayinja? tables of stone. Ekyokkiriza ky'obeera, What you believe is what happens to you. ekyokkiriza ky'obeera. Whatever you believe is whatever happens to you. Kuba okufaananya omutima ogw'ejjinja Imagine a heart of stone. gukuba gutya omusaayi okutambula? How can it pump for blood to go through the body? Kuba okufaananya omutima ogw'ejjinja gukuba gutya omusaayi How okutambula? can it dare pump for blood to go to the body? Ogwo guba mufu, It is dead and still, n'omubiri nga mufu. and the body is dead and N'ekyo still. Katonda yabawa amayinja So God gave them stones emitima because their gyabwe hearts gyali mayinja was stone, nga n'ekibi and sin kisaliddwa mu mayinja had been mu mitima egyo. inscribed in those hard hearts. Buli yenna atali mulokole Every person who's not born again omutima gw'ejjinja has a stony heart, era ekibi kisaliddwa mu jjinja omwo. and sin has been inscribed in that stone. Buli mulokole yandigambye amen. Every believer should say an amen for that, Neebaza Katonda olw'obulokozi. and give thanks to God for his Ngambe nti buli salvation. mulokole yandigambye I amen. said every believer should say an amen to Neebaza that, Katonda and olw'obulokozi. give thanks for his salvation. Kati agambye He has said Katonda agenda kukola ekintu ekitabangawo. God will do a new thing. Agenda kukola ki? What will he do? Agenda kukola ekitabangawo. He will do something that has never been seen before. Agambye atya? What does he say? Agenda bawa omutima omuggya. He will give you a new heart. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Lord Jesus. Waliwo ekyakutuukako Something ng'olokoka. wonderful happened to you. Walina omutima gwa jjinja. You had a stony heart Mu nnyama in your flesh, ng'olina omutima gwa a jjinja. stony heart. Yesu n'ajja And Jesus showed up bwe yali ku musaalaba. at the cross. Omuserikale bwe yamufumita bw'ati. When the army man thrust the spear, Yafumita ki ekyo? what did he pierce? Bangi? Yes? Yafumita mu mutima. He thrusted the spear into the heart. Olwo nga Yesu akuggyamu omutima ogw'ejjinja. By that, Jesus was taking out the stony heart. Teyakuteekamu muteesi gwa nnyama. He didn't simply give you a fleshy heart. Yakuteekamu gwe gwennyini. He gave you his very own heart. Bw'oba okikkiriza gamba amiina If you ey'amaanyi believe it, let me ennyo. hear a good amen from you. N'ekyo olunaku lwalokoka So that you go born again. yakulongoosa He did surgery upon you, n'akuggyamu omutima ogw'ejjinja. and he took out the stony heart. Tegukuba, tegutambuza musaayi, It tegulina doesn't kyegugasa. pump. It is useless. Weebale nnyo Yesu. Thank you, Lord. Tewalokoka You bulokozi. didn't simply get born again. Waliwo ekyakutuuka. Something wonderful happened to Toli you. mulokole bulokole. You're not simply merely a born Waliwo again. ekyakutuukako. Something wonderful happened to Wandibadde you. ogamba amiina You should say ey'amaanyi. an amen for that. Ebigambo bino birina okukyusa obulamu These bwo. words have to transform your Birina life. okukyusa endowooza They yo. must change your Toli mulokole mindset. bulokole. You're not merely born again. Yakuggyamu omutima He took out ogw'ejjinja a stony heart n'akuteekamu ogw'ennyama and gave you a flesh heart. ogugonda ogukuba omusaayi
that is of tissue and can pump blood. Yes, lwaki omubiri gwo gwonna That is why your entire body gutambulamu omusaayi naye si gugwo. has blood running through your veins, but it is not yours. Omusaayi gwa Yesu. It is the blood of Jesus in your body. Omutima oguli mu mubiri gwo The heart Yesu in your gwe flesh yateekamu that Jesus put in there gukuba musaayi gwa Yesu. pumps the blood of Jesus. Tetwalooka bulokosi. We are not merely born again. Erinnya Mukama waffe libazibwe. Praise be to our Lord. Olwabiri mu omusanvu n'agamba 27th verse is saying, era nditeeka omwoyo gwange munda mu and I'll mmwe put my spirit within you ne mbatambuliza mu mateeka and gange. cause you to walk in my statutes. Yeah. Wabula Mukama Oh Lord, omwaka guno ndabye nga ntambuliza mu tteeka ery'okulaakulana. in this year I've seen him making me walk in a statute of prosperity. N'oluusi nnyenya n'omutwe bwe nti ndaba oba nga yenze ddala. Sometimes I shake off my head to see whether it is I N'antambuliza mu tteeka ery'okuwonyezebwa. walking in the statute of healing, N'antambuliza mu tteeka ery'amagezi. in the statute of wisdom, N'antambuliza mu tteeka ery'obulamu. in the statute of life. Sinnawulira I haven't amina. heard amen from you. Agambye He said ne mbatambuliza mu mateeka gange to walk in my statutes, era mulikwata emisango gyange and he shall keep my judgments ne mugikola. and do them. Kazi yagamba atya? What did he say? Egimu ku misango giri nti One of the judgments says, tewaabenga kyakulwanyisa no weapon kyebaluweesa formed against okulwana naawe me shall ekiraba omukisa prosper, na buli lulimi and every tongue that onaagolokokerangako rises up mu against musango you onoolunenyanga. judgment you shall condemn. Buno This bwe busika. is the inheritance. So si kuddamu kwa Saala. It's not after praying. Buno bwe busika This is the heritage bw'abaddu of the n'abazaana ba servants Mukama and the era obutuukirivu maidservants, bwabwe and their righteousness obuva is from me, says the Lord. gino gy'emisango These gye. are his judgments. Tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe kiraba shall omukisa. never prosper. Mbwe egyo misango Those are judgments. bw'omubi tajjawula okubba The thief that cometh not but to No, steal, but- kill, but- but I am come zibe n'obulamu that they might have life ate nga bungi and have ddala. it more Ndyoke abundantly. ndaba omubbi oyo bw'anabba And then we see n'atwala. how the thief can come around and Egyo steal. misango Those are abooluganda. judgments. Those are judgments. Sinnawulira I amina haven't had an amen from you. agambye olwa 28 28 it says, awo munaabeeranga mu nsi gye nawa bajjajjammwe. and ye shall dwell in the land that I gave to your fathers. Tujja kutambula nga Abayibulayimu bwe We baatambula. shall walk as the Abrahams Ba did, Isaaka, ba the Yakobo, Isaacs, ba Yakobo. the Jacobs, Mwe munaabeera mu nsi gye nawa bajjajjammwe, nammwe munaabanga bantu and ye bange, shall be my people, nange naabanga and I will Katonda be wammwe. your God. N'okyo olunaku lwe So nalokoka that day I go born again, waliwo ekyantuuka. something wonderful happened to me. Nazzibwa bujja. I was renewed. Yanzigyamu ejjinja He took out of me n'anteekamu omutima a ogw'ennyama stone and gave me a flesh heart n'ampa omwoyo. and gave me his Holy Ghost. Teweerabira nti mu ndagaano kadde batugambye omwoyo eyawandiika Don't forget that in the Old Testament they say that ku mayinja the ago. Holy Ghost is the one who wrote upon those tables of stone. Alabika lwona omwoyo gwampadde agenda kubaako kyawandiika. I think the Holy Spirit is giving me is going to write something. Ate alabika banaakiwandiika bw'ati. And I think when he writes it, the moment he writes it, Ekitiibwa kya kano kigenda kubwatuka. God's glory is going to explode. Mubiveeko bino by'okulokoka okwekomoma. Forget about mediocrity. We are not merely born again. Waliwo ekyakutuukako. Something wonderful happened to you. Ngambye nti waliwo I said ekyakutuukako. something wonderful happened to Ngambye nti you. waliwo Something ekyakutuukako. wonderful happened to you. Lekerawo okweraba wekka. Do not see yourself as a loner. Laba Katonda mu ggwe. Look, see God in you. See God in you. Bwe yakuggyaamu ejjinja When he took out the stone n'akuteekamu ennyama, and gave you flesh for a heart, ekitangaala ne kituuka. light showed up Wenna n'oyaka. and you were enlightened. Genda mu Bebulaniya Go to Hebrews. 8:10. Hebrews 8 verses 10. Kubanga eno For this ye is ndagaano gye ndiragaana n'ennyumba ya Isirayiri the oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama. Nditeeka amateeka gange mu magezi gaabwe. I'll put my laws into their mind. Laba bw'ogenda okukola bizinesi nga tewali akwenkana.
Look at how you're going to be an entrepreneur with no much. kubanga waliwo ekiri mu magezi go omuntu omulala alina kyatali. Because there's something about your mind that no one else has. Temulowooza ku mateeka tobbanga tottanga. Don't think about laws, don't steal, don't kill. Ebyo yabituukiriza. He fulfilled those already. Kakati gano mateeka Now these are laws agakufuula omutwe, that make you the head, agakuteeka ku ntikko, that puts you at the epitome, nga gw'okulembera buli kaseera. leading all the time. Abooluganda, Brethren, agawandiise ku mitima he has written them in our n'agateeka ne mu hearts magezi gaffe. and in our mind. Nga toli mugezi bugezi. You're not simply bright. Oli mugezi olw'amateeka ga You Katonda. are bright by the laws of God. Gwe buli kyolowooza kyonna kiba kyekyo. Everything you think about is Bagamba exactly mugende that. mumubuuze oli mugende ky'anabagamba kyonna. Go ask him whatever he tells Oyo you. kyayogera kyonna nga kiwe. Whatever he says is finished. Era It's done. ebiseera bituuse And a time has nga come. bw'oba tonnatuuka teri abaako kyakola kyonna If you paka haven't ng'otuuse. yet arrived, no one will do anything not until you Kubanga arrive olwo at the ekyakutuukako bwe place. Because walokoka. something wonderful happened to you. Waliwo born Katonda again. kyateeka mu There is magezi something go. God put in your Tokyali mind. ku magezi ge waliko You nga do not tonnalokoka. walk by your Waliwo ne There is kyeyawandiika. something that he wrote. Wali agambye nti alyoke atuwe n'omwoyo ajja otulungamya okutambulanga mu mateeka By ge. his spirit that is given us, who causes us to walk according to his statutes. Yajja n'agawandiika He wrote those statutes in our hearts. ku mitima gyaffe. In our hearts. Ago ge yawandiika ku mayinja. Those that he wrote upon the tablets. Yagawandiika ku mitima gyaffe. He wrote them upon our hearts. Amanya n'agakwata n'agakomera ku musaalaba. And he got the stones and nailed them at the cross. Kaakati g'oli awo Now ojjudde. you are filled. Ojjudde enkola za Katonda. You're filled Ojjudde with amagezi the ga Katonda. principles, the wisdom. Ojjudde ebisumuluzo bya Katonda. The keys of Okutuusa nga God. gw'oguddewo Not teri ajja until you kuggulawo open, no mulala. one else will Okutuusa nga open. gw'olinnyewo Not until teri you mulala ajja step in that place, kulinnyewo. no one else can. Okutuusa ng'okyogere teri ajja Until you're kyogera. saying, no one else will. Sennawulira. I haven't yet heard a good amen. Olw'ekkumi n'olumu n'agamba 11 he says, so buli muntu tebaliyigiriza munne and they shall not teach every man his neighbor. na buli muntu muganda we And every man is ng'ayogera going nti to say, manya Mukama know the Lord, kubanga bonna for balimmanya all shall know me. okuva ku muto From the least okutuuka ku to mukulu the mu bo greatest. sennawulira amina I haven't yet yabakkiriza had an amen from you. agambye olw'ekkumi n'ebbiri kubanga ndisaasira obutali butuukirivu bwabwe okosibwe kulokoka For I'll be merciful unto their unrighteousness. And n'ebibi byabwe siribijjukira nate their sins and their iniquities will I remember no more. bw'ayogera nti endagaano empya ey'olubereberye aba agikaddiyiza By the time he says a new covenant, he has made the first old. naye ekikolerero ekikaddiwa kiri kumpi n'okuggwa buli omu n'agamba amina Now that which decays and waxes old is ready to vanish away. n'olwekyo ki ekyatuukawo So what happened? biri Oh, bye yawandiika ku mayinja n'engalo ya Katonda that he wrote by the n'omwoyo finger of God on omutukuvu the tablets, olunaku by the lwalokoka Spirit. The day you go born omwoyo again, omutukuvu yajjula obulamu bwo the Holy Spirit filled your life. Katonda yakugyamu omutima ogw'ejjinja God ripped out of your flesh a stony n'akuteekamu heart omutima gwo ogw'ennyama and placed a heart of flesh. n'aguwandiikako And he inscribed upon it okukulaakulana prosperity, emirembe peace, essanyu joy, amagezi wisdom, ekitiibwa honor. n'aduka n'awandiika And it okweyongerayongera said, obugaziwa increase, obugaggawala expansion, n'awandiika and it said, greater ekiba kya than- Katonda Awesome. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Okuva lwalokoka From tebaddeyo that day you go, kulimba but no one should deceive you again. jangu nkusabireko Come, I pray for you, kubanga nakyendabye because there is something I've seen. talina kyalabye He's seen nothing. talina kyalabye He's seen nothing. Abalumi 10 nga maliriza As I conclude Romans 10. onyo lwokuna kubanga Kristo For Christ y'enkomerero is the end of the y'amateeka law. siwulidde amiina I abooluganda haven't yet had an amen from you. kubanga Kristo y'enkomerero For y'amateeka Christ is the end of the law. olw'okuweesa obutuukirivu For righteousness buli to akkiriza everyone that believes. n'ekyo buli akkiriza For yenna any person that tatunuulidde believes. mateeka He's not looking to the law. Atunuulidde Yesu. He's looking to oyo Jesus. yakuwa obutuukirivu He's the bwo one who gives you your oyo yalangira righteousness. ntolina He musango declares that you are free yesu of yekka ebibyo condemnation. yabisobola Jesus, n'agamba he said,
kubanga Musa awandiika For Moses obutuukirivu obuva mu describes the mateeka righteousness which is of the law, nti abukola that yaliba the omulamu man mu which bwo. does those things shall live by them. Olaba enjawulo eyo? Do you see the difference? Naye obutuukirivu obuva mu kukkiriza But the righteousness which is of faith bwogera bwe buti nti speaks in this line. busooka nakugaana kwogera. It says, first hold on a minute. Toyogera mu mutima gwo nti Don't say in your ani alirinnya mind, mu ggulu. who shall ascend into heaven? Kwe kuleeta Kristo wansi. That is to bring Christ down from above. Newankubadde nti ani aliko Who shall emagombe. descend into the deep? Kwe kulinyisa Kristo That is okuva mu to bafu. bring up Christ again from the dead. Kaakati bwogera butya. So what does this righteousness say? N'agamba olw'omunaana. Verses 8. Ekigambo The word kiri kumpi is near naawe you, mu kamwako. even in your mouth. Ani yakiteekawo? Who put it there? Ne mu mutima gwo. And in your heart. Ani yakiteekawo? Who put it there? Kye kigambo That is the eky'obukkiriza word of faith kye tubuulira. which we preach. Ate lwaki mukibuulira Why should you preach it? nga kiri mu kamwa And it kange? is already in my Ne mu mutima mouth gwange. and in my heart. Lwaki mukibuulira? Why preach it again? Kiri mu kamwa kange ne mu It's mutima in my gwange. mouth and heart. Omanyi lwaki bakibuulira? Do you know why it is preached? Okuva lw'olokoka From the time you got born again n'akuggyamu omutima ogw'ejjinja and took out of you a stony heart n'akuwa omutima ogw'ennyama. and gave you a heart of flesh, Yagujjuza ekigambo kye he filled you with his word. n'amagezi go n'agajjuza ekigambo kye. And your mind was filled with his word. Kaakati okubuulira So preaching kuleeta kukkiriza ekyo ekiri munda. simply brings to faith what is on the inside. Tekuleeta kintu kipya kyonna. It doesn't bring anything new. Okubuulira Preaching, bino byenjogera kaakati what I'm saying now, byonna birina mu ggwe mu mutima you gwo. have it all in your Era heart. kati gwe kyolina okukola And what you need to do kukkiriza bukkiriza. is simply believe it. Buli kyenjogera kyonna, buli kyonna kyensomye Whatever wano I have read here, mwekiri mu gwe mu mutima gwo. it's in your Kirina heart mu kamwako. and in your mouth. N'ekyo gwe kyolina okukola So what you need to do kukkiriza bukkiriza. is only believe it. Bwe ŋŋamba nti olw'emiggo gye When I say by wawonyezebwa, his stripes you are ekyo healed, kyenjogedde that which I've said kiri mu kamwako is in your ne mu mouth mutima gwo. and in your heart. Gwe kyolina okukola What kugamba you need nti to do is say amiina. Gwe amen. kugamba nti Is say amen. bwe ŋŋamba nti yafuuka mwavu ng'ate When ali I mugagga say ku lulwo, gw'obeera omugagga okuyita mu bwavu bwe. rich through his poverty, Sikubulira kintu kipya. I'm not telling you something new. Kiri mu kamwako It's already in your mouth ne mu mutima and gwo. in your heart. N'ekyo omulimu gwo gwe kugamba So nti your responsibility is saying, omulimu gwo gwe kugamba nti your responsibility is saying, weebale nnyo Yesu. thank you Lord Jesus. Olina okulokoka. You see salvation? Bayibuli yonna eri wano. The entire Bible is in my heart. Kaakati lwaki bagibuulira? So why is it preached anyway? They Bagibuulira preach it esitule okukkiriza kwaffe. that it might activate our faith. Kye babuulira What they preach, nkirina mu mutima I gwange. already have in my heart. Oli bw'akibuulira When someone preaches it, nga kizuukuka, it is activated nga kiyimirira, and stands forth nga kitandika okutambula, and begins to walk forward okugenda to go okukola ekyo and do that kye yakitumira which okukola he sent it to do mu bulamu bwange. in my life. Omwoyo omutukuvu nga bwe yawandiika ku mayinja In gange, as much as the Holy Ghost wrote in those tablets bw'atyo of bwe stone, yawandiika in the same way he ne mu wrote mutima gwo in your heart ne mu kamwako. and in your mouth. Gali mateeka. They were laws. Kino akiyisa eki? What does he call this? Ekigambo His word eky'okukkiriza. of faith. Akiyisa eki? What does he refer to Ekigambo it? gali mateeka. The others were laws. Yesu bwe yagatuukiriza After Jesus fulfilling ne them, gafuuka ekigambo ky'okukkiriza. it became a word of faith. Kati nze omulimu ogwange So my work gwa kwogera kigambo is to kyakukkiriza. speak a word of faith. Mu buli ekizaalibwa Katonda kiwangula ensi. Whatsoever is born of God overcomes the world. Era tumanyi lwaki kiwangula And ensi. we know why it overcomes the Okuno kwe world. kuwangula okwawangula This is the ensi. victory that overcame the world. Okukkiriza Even our kwaffe. faith. Toli ekyo ky'olowooza nti ky'oli. You are not what you think you are. Sitaani akakodyo kayinza okukutega. Whatever the devil might put as a scheme, Kuba ye wa bukodyo. because it's about schemes, Kukutega butoogera kigambo ekiri mu kamwako. he will trap you so that you don't say with the word that is in your mouth. Otyo lwaki Bayibuli eno nkulu nnyo? Why is this Bible so important? Nkulu nnyo kubanga bwe ngisoma, It is important because after I read it, kino kye nsoma what I read era kye kiri wano. is what is
here in my nokyo heart. bwe nkisoma wano After reading it in the Bible, kino nga kizuukuka whatever is in my inside is activated. gye nkoma okusoma eno The more I read neno here, gyekoma okuzuukuka the more it is activated. buli ekizuukuka Whatever is nga kigenda activated okukola ekyo goes kyakitumira to okukola. do what he sent it to do. ndaba badirector mu kifo kino, I see directors in this place. ndaba bagavana mu kifo I kino, see governors in this place. ndaba bamanager mu kifo I kino, see managers in this place. ndaba bannamakolero mu kifo kino. I see. Yes. Thank you, Lord. weebaliyo yesu Thank you, Lord buli Jesus. kyonna ekitibwa omulimba wa sitaani kigudde Whatever ku is a ttaka lie of the olwaleero. devil is cast to the ground buli in Jesus' kyonna name. ekiyitibwa Whatever obulimba is a bwa lie sitaani of the bugudde devil ku ttaka is on the olwaleero. ground today. emirembe n'emirembe Forever and ever. sitaani anaabera wansi wa bigere byo The devil is under mu linnya lya yesu kristo mukama in waffe. Jesus' name. Essomero ly'abakozi b'ekigambo wano ku Kampala Bible Revelation Church e Makerere likuteerewo omukisa gw'okuyiga amazima g'ekigambo kya Katonda n'engeri gy'oyinza okuteeka amazima g'oyize mu nkola n'otambulira mu bulamu obweyagaza. Omusumba Hanning Mutuukiriza nannyini kwolesebwa kw'essomero lino ery'abakozi b'ekigambo akwaniriza n'essanyu lingi ojja oyiga amazima g'ekigambo kya Katonda awo ku Kirumira Towers ku mwayiro gw'omukaaga okuva ku Mande paka ku Lwokutaano okuva ku ssaawa 6:30 paka ssaawa 7:30 oba akawungeezi ng'onnyuse okuva ku ssaawa 12:30 paka ssaawa 1:30 ez'akawungeezi. Okusoma kwa bwereere tosasula yadde ssente n'emu yonna. Okumanya ebisingawo kuba essimu eno noti 772 444 174. Mukama akuwa omukisa.